nange kangatte ku ddoboozi lyange kwago agazze googera ku mwana mulenzi Allien Skin. Mpulidde bangi abazze nga bagamba Allien Skin amalala mangi agenda kugwa, amalala gakulembera ekigwo, bannamawulire abaddamu bubi, bannamawulire abajolonga ate nga be baamuleeta. Kituufu, amalala gakulembera ekigwo era gayinza okuba amangi, naye kusooka obusoosi Allien Skin emyaka gy'alimu abadde mu ggeto nga tewali na munnamawulire agezaako kulinnya wuwe, agezaako kumunoonya. Kati akaseera kano kamaze okwesusunkula mu ggi, mufubutuka mujja mu bungi kubanga yaliwo bannamawulire mumanye ebyokukola. Katuwulira corporate, tuwulira federation, sinalabayo munnamawulire akoze ku kintu kino extensively, naye muddukira ku Allien Skin because you are not professional. Ekisooka obusoosi Allien Skin bye mugamba mbu amawulire ge gamuleeta, amawulire sige gakola Allien Skin. TikTok eno ye yakola Allien Skin. Nga bwolaba baliya mu voice, bwolaba abayimbi abalala TikTok beekoze bakididi batomdi. Kakati Allien Skin bwebanga TikTok ye mukoze era asuubira nti ne interview ajja kugikolera ku TikTok. Kati gwe munnamawulire toyina ky'omugamba. Ekyokubiri, nammwe temuli professional. Omusajja atambula akyayina jet lag, ojja omutambulirako omubuuza. You are not professional. Era nawulidde wano omuntu agamba nti TikTok ewerebwe kubanga abantu tebakyalaba zi TV bagenda ku TikTok. Bagenda ku TikTok because ba nannyini zi TV. Mu kifo ky'okwemployinga abaana abaasoma amawulire beemployinga ba TikTokers. Kati nze kikye nnoonya ku TV nga TikToker nsobola omusanga ku page ye. Abantu be mwemployinga tebali professional n'akatono. So tebamanyi ddiru obuuza muntu ki ky'omubuuzizza. Allien Skin ali myaka gy'emito, emyaka emivubuka yakalaba. Nga mu biseera by'ababekulu we baalinyanga ku mmeeza ne bajjamu engoye ne bayimba, Bobi Wine bye baakola twabiraba. Kati noono gy'emyaka gye ojjaga omusajja omukulu lwaki awagidde ekyo si kiwagira, naye eyali agenza okumuinterviewinga professionally yali ayina kikola bw'atyo. Bw'ogenda mu kiyumba ky'embizi kyo si kirungi. Bw'ogenda n'olwana n'omulalu n'akukubirayo, tetunenya mulalu tunenya ggwe. Kati Allien Skin gy'emyaka gye ng'era omuntu atabadde mugagga bwagwa mu ssente kyekibaawo. Mpozi okwongerayo ku nsonga eno eya Allien Skin, nkyalina olutalo n'engeri bannamawulire bo gye bahandolingamu ebintu byabwe. Because wuliriza, bw'abanga Allien Skin ali newsworthy, munnamawulire engeri gye yatambula naye ng'agenda amubuuzamu, in fact kulinga okumukoshoninga, ukitegeera nti bwe mumulaba nga yakola amawulire eyo y'engeri entuufu eyandibadde ey'okugamubuuza. Because twavuddeyo ne tugamba Allien Skin amalala gakulembera ekigwo, amalala gagenda musula. Yes, naye bannamawulire bo ensonga ya Allien Skin bagihandolinze nga bweteekwa okuhandolingibwa. Ekisooka obusoosi, omwana ono ate nze nnyinza n'okugamba nti ye yakuba munnamawulire. Bw'abanga akimanyi nti ye alina amawulire g'asobola okukola, kitegeeza mulinda akole press conference abayite. Allien Skin yali mu nnyonyi, tetumanyi bbanga lye yatambulira. Ayinza okuba nga yali mu nnyonyi awumbye akamu bw'ati talina gwayogera naye. Ali newsworthy. Kakati gwe munnamawulire ozze oleese microphone omubuuza. Bw'abanga yali yeewala kusaanukula mu ngeri gye yali nga tayogera ng'amanyi kayinza okuwunya, ate mulyoke mutandika okugamba nti Allien Skin awunya akamu. Kukitegeera. So kitegeeza nti ye yamanya nti
munnamawulire ayagala mubuulire jangu professionally ombuuze professionally tuleme gabuubuuka bubuuzi. In fact kino kijja lwaki? Kijja lwakuba nti TV ne zi radio kati ziyina bannamawulire abatali professional. Era ekyo buli lwenkyogerako nzirayo ku muntu eyagambye nti TikTok eggalwe. Allien skin in the first place is a true definition of Kana Kambata, is a true definition of self-made, is a true definition of TikTok made. TikTok yamumakinga nga bwe makinza abalala. So kakati bw'avaayo gwate nojja ng'opaaluuka yamanyi TikTok. Kati oli omusajja yagambye TikTok terina makulu. In fact yagambye okuga nti laba abantu TikTok be yaleeta abajja kushuka. Kati bwebanga esobola okumobilizinga abantu bwe batyo ate gw'ogamba otya nti eggalwe. N'abayimbi be tugamba ab'amaanyi kati Palaso ennyimba zaali zigaanye naye ekyamumeekinga zaali ate vidiyo za TikTok malamu bakwongera endala. Kyokka kati bannamawulire be tulina wuliriza, bannamawulire be tulina kati ate bo bakola vidiyo za TikTok. Munnamawulire asobola okuva ku mawulire ng'agasomya ag'olweggulo oba ag'essatu n'akola TikTok vidiyo ng'akwatirira akawala. Munnamawulire akola puroguramu ya rediyo ye, munnamawulire akola puroguramu ya TV ye ng'agikola mu vidiyo ya TikTok. Bw'atwagala tusange ku channel. What is that? So nze ndi wano kugamba nti Allien skin temuyina kye mumugamba, temuyina kye mwogera, tewali malala. Tuyina kuvaayo kumuyamba. Omanyi TikTok erese kati biyimba kyebyo bye bayimba, kati biyimba kye aba Nigeria bayimba dummi ya iduyu bo muboogerako ki, bo bayimba biki, bo batugamba ki? Kuba Allien skin bw'aba talina kyayimba. In fact bw'agamba nti byonna bye mwagala okukola mu bikole, temutujjukiza lockdown. Twatandika mu lockdown nga tuli enkoko ne tuzzaako amagi g'enkoko ne tumaliriza. You know miss it ya danger. Ne bwonkanga ne bwontisa akuzzaamu amaanyi. Don't fear. Abalogo mufunayo ku budde ne mutukeberako nti totya balogo, totya balogo. Lwaki otya omulogo? Talina maanyi gy'oli. So kati omunigeria yew'amaanyi oyo ayimba dummi yaiduyu. Nze ndi wano okulaga obuwagizi bwange eri Allien skin tagenda kuwa. Bonna basitaazi be tulina mu Uganda kino bakiyitamu. This is his age. Myaka gye. Omanyi kakajjajjo kepa. Ani agambye nti Allien skin yakajjajjo? Abaddeyo ng'atoba n'endongo, nga endongo yagaana, ng'endongo yamuddibirira. Kati Katonda amuyambye akikoze. Ate bw'aba akikoze tumuyambe. Kubanga yafuna omukisa gwe, abadde yakajja nga bwe tugamba, bamukubye akoze show ku Freedom City, agenze e London. Kati omusuubira kukola ki ku myaka gye emito? Era ayina kuvimba okujjako nga waliwo omuntu avuddeyo n'agamba nti kanjogere naye, kantambule naye, kamuyambe. Naawe mutabani wo oba muganda wo oba naawe kennyini, lwakuba nti toli mu mawulire, naawe mu myaka gy'ekivubuka oyina bye wakola ebitalina njawulo na Allien skin. Weebiri. Omanyi abamawulire bagenda kumusuula be bamukoze. Abamawulire mumulowooza Allien skin yeerabidde bwe mwamugamba nga nti awunya tanaaba TikTok neemubeererawo? Mukyerabidde oba mulowooza ye yakyerabira? So ndi wano okukugamba nti Allien skin
myaka gye gikyamutawaanya kuba bonna n'abalala baabikola. Sira kijja kujjake akakkane naye ate saagala tumubiritolinge tumusse busa because kakati tutunuulire so gye yakola ku Freedom City tewaliwo baafunamu, twagala gamba tewaliwo baayambibwa mu so ya Allien skin eyo, tewaliwo bantu baayambibwa ddala ddala. Abantu ababodaboda baakola, abatakisi baakola, Freedom City yennyini yakola, abatunda enkoko baakola, abatunda buli muntu yakola ku so ya Allien skin. Kati Diamond Platnumz ajja, njagala ompeye oluyimba onnyonyola ebigambo bina bye yayimba ebizimba Munnayuganda. Do me I do you ebyo mu Nigeria bye tukubira engalo ye tuleme kussa mwana ono wansi. Ajja kugwa. Abamawulire bameka be bawaniridde be bakutte be bakwatiddeyo. Kati guze omusajja teyeetegese yakava ku nnyonyi, oyagala akugambe ki? For God's sake, oyagala akugambe ki? Allien skin tumuyambe buyambi tuleme kumussa wansi. Bye byange.